Wano mu Kampala, ekitebe ky'eggwanga lya America, ebibadde bigenda mumaso mu kulonda. Basazeewo okubyoteera obuliro wano ku Sheraton Hotel mu Kampala, wabula ngabigenze okuggwa embeera yaabwe, bangi ku bo ekyuse wamu n'okwennyamira oluvanyuma lwa muntu wabwe Clinto okuwangulwa. Omwogezi w'ekitebe ky'Amerika wano mu Kampala, Chris Brown, mu mbeera ey'obwennyamivu olw'ebivudde mu kulonda ategeeza bannamawulire n'eggwanga okubeera abakkakkamu okutuusa ng'ebikwata ku bivudde mu kulonda ko n'abo abalina obuvunaanyizibwa obw'okulangirira ebyenkomeredde bamaze okukikola so si mikutu gy'amawulire. To provide you an update on where things are. I'm not making any announcements because there's nothing to announce about this election, but we do need to leave the hotel in about 45 minutes. As I said, this election is still too close to call. Wabula era mu mbeera y'emu abantu abasinga obungi balabiseeko mu kisenge kino nga bawagizi ba Hillary Clinton obwedda balabika ng'embeera yakwewerege ate nga bangi batunuulira biriroliro nga bwe balabika nga embeera evudde mu by'okulonda tebasanyusizza. Embeera ebbanga lyonna ababiri bano babadde ku mbiranye Lodamu Hillary Clinton ne munne Donald Trump bazze balaga buwagizi bw'amaanyi era nga buli omu abadde asuubira buwanguzi. Okuwangulwa kwa Lodamu Clinton oboolyawo kwandibanga kwe kuvuddeko abangi ku bano okugwamu encukwe wamu n'okubeera mu mbeera ey'okwennyamira.